abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, ate n'abatugoberera ku mpewo za Impact Radio, tusanyusa okubalaba nate. Twagala okubebaza mwenna abagoberera programu yaffe Enganzi, abalungi be basinga obungi ababi. Eno gye mpitira eyo, amazima munzizaamu amaanyi. Olwo nsanga ne bagamba tukulaba, tukuwuliriza, twagala nnyo mukulu mutulabire. N'olwekyo olwaleero njagala obbakakasa nti obubaka bwammwe obw'okulabira mukulu ngenda butuusa, kubanga mu kaseera katono mujja kubanga ate mulabanga atwegaseeko. Programu yaffe Enganzi twayogera kumpa, mpola, nsasula. Kati waliwo ebibuuza naye nnaku ya Aida ali biki? Wobanga gwe mulungu gw'okusoose, Aida nnaku ya mukyala mufumbo, mukyala mulokole, asabira ku Prayer and Divine Healing Center Enaalya. Omusumba wange ye Musumba Daudi Bankens Kwesiga. Nkwagala nnyo era nkutumidde nnyo ne ttiimu yo yonna. Nkiwa nti mulaba programu eno. Twayogera kumpa, mpola, nsasula. Era nitukomekereza nga tugamba nti abalungi nsasula, ababi mpola, mpa. Twakkiriza nti mpa aba ayagala kya bwereere, aba takikoleredde. Mpola kiraga bunafu, mpa kiraga bunafu. Mpa kiraga omuntu atalina kyayagala kukola, kiraga omuntu atalina kyakola naye ate nga ayagala okulya. Songa ne Bayibuli egamba nti ataakolenga n'okulya nga tookolenga ki? Toolyenga. Nti mpola abaye n'essuubi nti osanga anaakola nazza. Ate ne tugamba era nti mpola be bantu abaagala okugaziwa, already alina kyayinawo naye ayagala kukigaziya, n'olwekyo ayagala omuwole ayongere mu kiri agaziwe. Naye nga waliyo ne bampola abasaba okubawola obuwozi naye nga mazima tewali tebagenda zikozesa. Kyova olabanga abantu mu ggwanga wano abasinga naddala mikwano gyange abamu bagamba nze omuntu waŋŋamba nti mpola ya abiri naye noonya ne mugamba amazima abiri sigayina naye nkuwadde gino ebiri tandikiraawo. Kale lwaki eŋŋombo ya mpola edda ku nkuwa? Twayogera ddala ne ku nsonga ya nsasula nga tugamba nsasula be balinga abangi naye ate batono, kubanga bangi basasulwa naye nga ne kye basasuddwa tekirabika, ne kye basasuddwa oluusi kiri substandard. Kugeza nga kuba engineer abazimba mu kibuga ebizimbe nga babasasudde oluusi babadde ne ssente zitandikako naye mu bbanga ttono ate nolabanga ekizimbe kigwiridde abantu ddala mazima. Oyo omuntu aba yaganirwa okusasula oba nedda. Ku topic eno yennyini eyampola, mpa, nsasula ate ngenda kudda ne mukulu agigenda ebuziba. Abalungi be basinga obungi ababi. Mukulu olwaleero tulaba nti waliyo abasasulwa naye nga tebagwaniddwa kusasulwa. Ebintu birimu emitendera. Yesebo. Mu bulamu bwaffe wabaawo ekiseera ekyampa ng'oli mwana muto tewali kyakkola, olina kukusaba maama wo mpa kino. Then mpola ayagala gaziwa. Weewaawo wakitunyonyolera mu programu ewedde. Nsasula aba atuukiriza ekyawandiikibwa nti muntu oyo muno okola ki? Muno jange ekyokulya. Ndubereberye. Ye nsasula. Naye ekyo nga kyali kibonerezo oluvannyuma lwa kwonoona. Kyogamba nti bansasula okukola babeera ku kibonerezo. Abantu ffenna okukola kikolimo oba njogezezza ekigambo kikambwe ennyo. Kikambwe era nange mbadde ngenda kikubuuza nti kyogamba sebo wano ndi ku kikolimo. Ekyokukola Adamu Katonda yamutonda n'amuwa omulimu okusooka nga tannamuwa kintu kyonna kirala. Kituufu. N'olwekyo okukola kintu kya Bwakatonda. Nti tulina okukola. Era ne bwe twagwa, when we fell short of the glory of God. Era yagamba kati gwe omusajja muntu oyozo
Nera mukulu chimbuza namugamba mu bulumi munozali. Chimbuza kubanga Adam ye yayonona. Adam is the one who fell short of God's glory. Nze sifayo ebyo se tubigenda munyo. Tugende wane gwanga lyaffe weriri kakati. Nti liri ku stage Uganda ng'eggwanga tuli ku stage ki mpola oba nsasula. Uganda erina gwebanja agisasule ne anseri nti nedda. Olide ina gwebanja. Uganda erina yagiwola anseri nti ye banji webale nnyo. Ebbanja lya Uganda ng'eggwanga liri mu trillions of money. Ebyo saagala byogera kubanga omuntu wa bulijjo mu kyalo ne bw'oyogera thousands zitazimanyi kati bw'ogenda mu trillion oba omutabuli naye wali era abatulaba nga bazimanyi era nga bagoberera ebintu ebyo. Abo nze sibafaako kubanga omuntu bw'oba omanyi trillion kye kitegeeza ogw'oli bulungi. Oba tokyali mu mpwa oba tokyali mu mpola oba oli mu nsasula. Kakati eggwanga liri ludda mu mpa bameka batuwa bantu amawanga mangi gatuwa buwi. Gatuwa buwi. N'owulira nti bawadde ssente balwanyise kino. Uganda yatoka ne kussa erigamba nti egenda kutandika kwewola mu banka za wano. Anti kakati tugenda mu kulonda. Omukulembeze gwe tulonda ebibisa twagenda bikolera ki? Agenda tutuusa ku mutindo gw'okusasulwa nga ffe tubanja. Oba agenda tuleka mu mutendera ogw'okuweewola okusobola okukola bye twagala. Ku kintu kinoomu nga tunatuuka na ku ggwanga nga olowooza omuntu kinoomu omukulembeze yalina okumuditaminingira oba ali mu state ya mpampola okubeera mu state ya mpampola. Waliwo ebintu ffenna bye tuyinza okukola nga ssekinnoomu naye ate wabaawo ebintu bye tuteekwa okukola ng'eggwanga awamu. Olowooza bintu ki ebyo bye tuyinza okukola nga ssekinnoomu okwejja mu mbeera eyo kubanga twagala tusooke twogere n'omuntu ng'omuntu. Tosobola kwejja mu mbeera eyo ng'abafuzi b'olonze tobalonze kukujja mu mbeera eyo. Naye nti abantu eri abatulaba babeera babuzaabuzibwa era waliwo yakimbuuziza n'aŋŋamba naye lwaki mubayita abafuzi ffe tulonda bakulembeze. Tekiriiyo bafuzi enjawulo y'omufuzi twagyogerako n'omukulembeze. Tebalonda bakulembeze balonda bafuzi. Oyo muveeko ali wala. Abafuzi babeera batya babeera bannakyemalira beeyagaliza. Omanyi omulaalo omanyi endiga. Ngimanyi bulungi etambula ekotesa omutwe bweti. Lwaki omulunzi w'ente bamuyita mulaalo ow'endiga bamuyita musumba? Kubanga omusumba akulembera endiga alabe gye ziraga oba teri kabi. Omulaalo ava mabega wa nte ng'akuba kati kyogamba kakati omulaalo mufuzi. Ekyo kintu nte buziba walala nti ono abeera mu maaso oli abeera mabega. Kyogamba abakulembeze bannayuganda be balonda kati balonda balaalo si basumba. Balonda balaalo. Kyogamba nti bannayuganda bava mabega oba kuba miggo bagumye migongo. Webale nnyo. Bannayuganda balonda balaalo oba kuba miggo bayigi. Era n'emiggo gyaviirayo ddala baagijjayo abasajja bajjayo emiggo ku poliisi awo. Kyoyogedde ki? Bajjayo emiggo olowooza lwaki? Lwaki baagijja ku poliisi emiggo emingi ennyo ne bagenda bakuba abantu? Bafuzi balaalo. Bakuba abantu awo emiggo nange nalimu mu kibuga. Nobuka. Nakyuse emmotoka bwenti ng'avuga laali. Nali ng'avuga ez'empaka. Badipisi bakubira ddala abantu emiggo balaalo. N'atafayo oba amenye n'eggumba oba kinaate ng'abantu baba bagamba bagenda kulonda omukulembeze waabwe yabakuba emiggo. Balaalo si basumba. Ne DPC tewali amulonda, president yamulonda. Anti nkugambye abo balaalo. Oba mukulu n'abafuzi bano batono naye nga waliyo n'abakulembeze abangi. Abafuzi bakolebwa ababalonda. Exactly. Kakati ababalonda we tuli bangi. Naye ate ogamba nti abalonda tuli bangi. Ffe twetaaga buyambi ffe ababalonda naye ate n'abafuzi baffe beetaaga obuyambi.
okubagamba nti kino kikirina okutuyamba kyekijja okukola bano tebakyagambwa anti kakati abo si bakulembeze abo bafuzi kakati bakuva mabeganga nti amazima wayogedde ku ekyo nekinkwatako kukuba kati gwe eri gy'olaga tomanya oba waliyo empologoma egenda okkulya oba nedda gwatwala ate no bakkube gwe genda naye omusumba yabeera maaso n'aga nti abaayi temujja eno wali akabi tukomaawo tukyuse ekkubo kyogamba nti tuli mu ggwanga ng'abantu be bakulembera omukulembeze naye omukulembeze yafuna mu bantu omukulembeze era yalina okufuna mu bantu si bantu kufuna mu mukulembeze no abalonzi mwe mugamba omukulembeze tukole bwe tuti kino kye twagala mu bbanga bweriti ne mumuwaayo nga mumuwadde agenda yammwe nga mumuwadde programu yammwe nga mumuwadde oba kyemuyita kiki kyogamba nti abantu be balina okukola manifesto si mukulembeze kolera abantu manifesto manifesto abalonzi balina ogikola si mukulembeze so yayesimbawo oyagala kwesimbawo kati ojje ne manifesto eyo ogijjeewa oba ogijjeewa bw'oŋŋamba bw'oti ekitegeeza Uganda tebangako na mukulembeze kubanga tulabanga bonna abajja beesimbawo sikugamba bugambi tebangako na mukulembeze gwe mumbuliraani nti yali mukulembeze njize ekipya olwaleero bafuzi nti abantu be bawa omukulembeze manifesto ate era bw'okyogera bw'oti era kinzizaayo kubanga omukulembeze yenna naddala ow'eggwanga Uganda ne ba MPs nga tebanneewandiisa kubeera bakulembeze ba presidents oba ba member of parliament balina okusooka okunoonya emikono gy'abantu ababasemba ekitegeeza balina okugenda eri abantu ne bababuulira kye baagala ne bajja omuntu nakkiriza nti ono musembye kubanga ategedde kyemugambye kyogezaako okutegeeza si ategedde agenda okukola kyemugambye kyemulagidde okukola kyemutumye okukola agenda kikola nti akkiriza nti ye asayininze nti ye mu bbanga liti nti ye bw'amenya endagaano eyo tumugjayo by a vote of no confidence ekitegeeza bannayuganda abatuwuliriza nga tweteekateekera 2026 okulonda akaseera kagenda kutuuka nga president yeetaaga emikono 100 okuva mu buli district nga ne member of parliament alina emikono gye yeetaaga okwesimbawo okuva mu constituencies ez'enjawulo oba ku miruka oba ku byalo bw'ajja okukima omukono ogwo tomuwa buwi mukono gwo kyogezaako okutegeeza tomuwa walina okubeerawo enzikiriziganya masekkatiigo n'ono gwowa woba oli ku mukulembeze wobanga oyagala mufuzi gwowa buwi mukono gwo naye wobanga okola mukulembeze agenda okuweereza sooka obeeko by'omugamba nga tonnamuwa okukulembera mu kyoyagala akulembera exactly akulembera mu kyenjagala okufuna owulidde so tanfuga ne mukulu kati baba bagenda kukikola batya kubanga abantu emikono gyetagisibwa mingi kyogamba nti abantu beegatte kati nga okulonda tekunnatuuka beekolemu omulimu kaakati mu byalo bakuŋŋaane bagaye nti banaye kino twagala kiwano olwaleero bakuŋŋaane kati mu kiseera kino mu kifo ky'okuleekaana oba okuwagana oba okukola ki okuwagira obuwagizi bakuŋŋaane kaakati mu kiseera kino bagaye nti abange ffe kino kye twagala tuvaawa Lubaga North kakati twandibadde twekolamu omulimu ne tukuŋŋaana ne tugamba nti kati omuntu gwe twagala atukolere ki mu Lubaga North naye omutawaana nti tetulina ngeri gye tukuŋŋaanamu muyina engeri gye mukuŋŋaanamu kubanga muyina obukiiko ku byalo tebusobola bakunga ne mubaako ekifo mukuŋŋaana ne muyita omuntu ono busobola naye si embeera gye twamanyiira baatumanyiiza kulonda bulonzi tebatumanyiiza kwekolamu omulimu nga tetunnalonda kyova olaba ne sensitization ey'okulonda civil education whatever bijja leeti naye batumanyiiza tulonda bulonzi kitole kya sabbuuni londa kiro ya sukaali londa naye waliyo naffe abatali bakitole kya sabbuuni na kiro ya sukaali mwe batono bali abantu mu kyalo be basinga obungi abafuna ekitole kya sabbuuni n'alaba ng'afunye obwakabaka omulabe waffe tuli ku nsonga yampa
mpola nsasula. Era nga tulaba tutya wetusobola okuva ku ddaala eryampa na mpola ne tudda ku ddaala lya nsasula. Buno nno bali ku ddaala lya nsasula. Ababi bali ku lyampa. Omubi ayagala mpa bya bwereere. Era ye mulonzi omubi. Mpa kino nkuwa akalulu. Ye mulonzi omubi. Ate oyo embanda amulungi abakumpankuwe. Mpankuwa ati kirungi. Ndinaye mpa nawe nkuwe. Ate kakati gugenze mu birala. Mpankuwe tekikola. It's a win some, lose some situation. Not a win-win. Yeah, not a win-win situation. Abantu abasinga bagamba buli omu awangule nedda. Lose some. Obaako kyofiirwa. And you gain some. Nze okukolagana naawe. Mbaako kye nina okufiirwa. Naawe olina ky'olina okufiirwa. In order to gain something from both of us. So we lose some, we win some. Kakati mpankuwe tekikola. Baba Uganda balabanga obudde already baba bufiiriddwa nga bajja okulonda. Kiki kyotegeeza? They've lost their time, so they've bafiiriddwa naye akuwadde akalu naye naawe olina omuwa. Omuwa ki? Omuwa kyonna ky'oba omuwadde akulonda. Alina kuwa service gwe z'oyagala. Kakati ebyo bye mulimu ke katogo ke mulimu mu ab'ebyobufuzi. Ke katogo akulowooza nti mpankuwe. It doesn't work. Ekitegeeza kyogezaako okunnyonnyola nti ky'oboowa omuntu oyo ajja okwesimba oba ogumwa identify nze muwe magezi gaki ky'oyagala si magezi mulimu. Muwe mulimu, muwe emirimu gy'oyagala kukolere. Muwe omulimu ky'olina omufunamu kukolera bino by'omuwadde. Olowooza tukola bwe kityo kiba kigenda tujja mu mbeera ya mpampola tugende ku mbeera ya nsasula. Kakati member wa parliament ayesimbyewo yewola sente agule sabuni akuwe. Oyo olwedde ali ku luuyi olw'ababi kati. Olwampola. Yewoze aguze sabuni abawadde agenze mu parliament alina okusasula ki beyeewolako. Oluusi nga yeewola ne ku balonzi bennyini. Era ogenda okwewola ku muntu making sure mulonzi okubanga akaba kalulu. Ogenda okwewola ku balonzi abagagga ate ng'olina obbasasula. Lwakubanga batera obutalonda. Ate nabo bayinza okukuwa condition. Era nti nkuwadde miliyoni 10 nze ogenda kumpa 10. Anti oba olina okuzza amagoba. So ebyo byonna by'abantu babi. So abantu abalungi si bwe batyo bakola. Naye omukulembeze omuntu omulungi ajja genda nti nsasula okukolera kino. Era kuwe ife twalinanga abapakasa awaka. Omuntu omulungi omugamba twakozesanga semanyi nti ojja kulima yadi bweziti oba 10 nkuwe enkota z'ettooke ezi. Enkota z'ettooke 2. Ate omulungi ye ajja naga nti nze nja kulimira wonna. Ne botampa kintu kyonna. Nagwa nti ojja kumpa enkota z'ettooke ezi. Ate wabanga walimye wanene. Anti kisinziira yakugambye nja kulima awo bwendi. Naye ojja kumpa ttooke 2. Ke yaba akibazi. Abalabye nga 2 ze zimuyisaawo. Ye wajja okulima. So akuwadde ki kyagenda okukola. Ayagala kumusasula. So tayagala bya bwereere. Tayagala byakwewola. Yayagala kusasulwa. Nkola onsasule. Kubanga okusasula omulungi yoyo. Abalungi bakola. Basasulwe. Ababi babe baana bato babe bantu bakulu babe bakazi bakulu babe baki kasitaba nga ali ku level ya mpa. Abamubi yenafuya ate naawe akunafuya. Mwami mukulu leka naawe olimba kubanga abakyala balina kuweebwa naddala abaami baabwe. Ekyo sikiriyo sikimanyi gye kyawandiikibwa ekyo. Mbw abakyala balina kuweebwa ki? Migo. Ate migo gyaki waliwo abagisaba naga nti nze bw'otankuba sifumba. Obadde ki? Museka olyaga nti nze bw'otankuba sifumba kati ye asaba migo. Kati abakyala balina kuweebwa ki? Ekyo kyawandiikibwawa era mulina kuweebwa ki?
katudde ku byeggwanga byamaka g'abantu ebiyinza okukaluba kubanga wali abasaba emiggo mukazi nga yasaba miggo nti nze bwe batankuba ewe wange bw'atankuba sifumba ate simanya nti anjagala mukulu abalonzi bano nyina ensonga lwaki nemera ku balonzi kubanga osanga be bakanaaluzaala ate osanga be bakanaaluzaala abalonzi be bakanaaluzaala bebeerondera abasiru baabwe mbuulira goyita naye akubuulira empisa zo kyogamba n'abafuzi batuweereza basiru abasiru balonda basiru bannaabwe abagezi balonda bagezi bannaabwe abagagga balonda bagagga bannaabwe nedda ate nedda ki abagagga abamu nze wemba nga waliwo ekintu kyesimanyi sijja gamba nga ndi musiru oba kale nga waliwo ekintu kyesimanyi nja kwagala nnyo okukolagana n'omuntu akimanyi mbeeko kyemuyigirako kati ekyo kigeraageranya nakine kyetubadde twogerako nti abasiru okolagana n'abasiru nti woba omanyi nti oli musiru ate olina kukolagana na musiru oyo n'okunoonyayo omugezi ate onoomanyi otya omugezi nga olina basiru okola nabo kyogamba omusiru tamanyi nti ndi musiru oba takkiriza bukkiriza amanyi naye takkiriza tamanya nti musiru naye ng'omugagga amanyi nti ndi mugagga oluusi nabo tebamanya nti bagagga yeekanga bukanzi ng'akolagana n'omuntu nga bafaanagana ayinza okuba n'ebyobugagga byonna naye nga mu mutima mwavu oli mutuufu nga si mugagga ye ng'alowooza mwavu tumanya abagagga bangi n'omusanga ng'ayambala essaati bbiri zokka emu ekyo kibadde ku balonzi abalonda abafuzi abalonzi be balina purobulemu era nange nzikiriza nti abalonzi be balina kubanga waliwo yaŋŋamba nti ku lunaku olw'okulonda waliyo ekyalo eyo ekalungu sijja kwogera memba wa palamenti yannyumiza naye yaŋŋamba nti ku lunaku olw'okulonda tebagalawo madinisa ekiro buli omu asulanga eddinisa lye liggule lwaki asulanga eddinisa liggule kubanga memba wa palamenti abeesimbyewo ab'enjawulo bajja ne sabbuuni bajja ne sukaali mu matu nga bakasuseemu akapapula ke nti kaba akaveera nkalimu sukaali omunnyu sabbuuni n'akabiriiti naye nga munda mulimu akapapula ka memba wa palamenti oyo kitegeeza nti enkya bw'okeera keera ogenda onnonde basiru ekaseera gwatulaba ove ku mbeera bwekifanaganako ekigambo basiru nange saagala kikozesa simanyi lwaki okiremedde kubanga kintu kya busiru okuwa omuntu ekibiriiti akuwa kano kati ekyo ekintu kya butategeera kyogamba akaluko kalina kuba kabwereere no akalulu kateekwa okuba nga kalina omugaso gy'oli n'eri oyo gw'okawa n'eri abantu abalala olwedde obululu butambula so si kabwereere olwedde obululu butambula abantu baffe abatulaba abantu bagenda kutandika okujja gye muli nga balina empapula kwe mulina okusayininga naye njagala obategeeza nti mwawe muli ewammwe ku kaalaako ku muluko okwo ku ggombolola eryo ku disitulikiti eyo mulina obusobozi obwa identifyingira omukulembeze nga si yeyeereese kubanga ne mu Uganda tulina ekintu nti abakulembeze be bejjayo so bwe mbanga nejjeeyo omukulembeze olina okwejjayo ate nejjeyo ntya nga olina ddala naawe olabye waliwo ekyetaago nti abantu bo balina kye bakola ki bye beetaaga kati ne wejjayo n'obagamba abantu abo nti bannange bino bye twetaaga nze nja kusobola obbikola kubanga nina qualification sobola ogenda mu parliament sobola obbakiikirira muntume ŋŋende mbibakolereko ekitegeeza mukulu abantu tubaleke abakulembeze bagende ne manifesto zaabwe kubanga olwedde bamanyi abantu kye beetaaga era ekibeesobozaayo nga bamanyi kye beetaaga bamanyi ova ku kiŋŋamba nti ogenda okuvaayo ng'omanyi abantu bo kye beetaaga ate lwaki oba ogenda okubeebuuzaako kubanga oyinza okuba nga ky'omanyi kye beetaaga si ye priority abantu bayinza okuba nga beetaaga ebintu 10 olidde naye kyekisooka kuba byonna tebijja kukolebwa mulundi gumu so manyi ebizibu byemwagala naye tusooke naki nzikiriza abatulaba abalabe abalungi aba Dream TV BTV n'abawuliriza ku Impact Radio tubasiibulire wano ate bakkirize nti bayize nti omukulembeze
mwe abalina omugamba ekyokubakolera si abagamba ekyokubakolera. Yeah.